experience emboozi nziwulidde byakolera ko tebadde bibyo of course ebimu bizo kuba byange ebirala biri mu bantu abali around naye nga mbiwulidde omanyi twagala nnyo ebintu bye tusoma obusomi but something is banga ne bitusoma byava mu experience z'abantu bola kuba kye batusingako bakwata peni ne bawandiika kakati naye ebintu bye tutera nzenya nnyo actually I am one person our life examples ngana ogira bidano okay ebintu bya bulamu bwabulijjo si sci-fi tuina ebintu abasajja bebatera olimbalimba nti bambi abamu agendo kirimba we agendo kigwamu nti kirimbo nga amazo kigwamu some people are very lucky enough nti there are people like us who will come out and talk about those things and then inayigamu bakulimba nonga munange banimba abasajja balina ebirimbo byabwe kati one of the common kirimbo kye balimbanga omukazi oyo omulaba I'm talking about married men whether mpeto bakinenga obusenja kuwasa mwana gwe bingi nnyo ebyo bibeerawo kati ekyo buli omwangu wali akimanyi bannaye mpozi nga wakatonya ku nsi kuno naye nowobeera mu ggwanga lyawa I wish I saw you first kali wandaba hakola kati ondabe I wish I saw you first kitegeeza abalina gwagiziseewaawo but me I think I would fight for what I want era kati wondabidde I wish I saw you first kakati nina gwe nasooka okulaba waliwo ebizibu ebiri awo kati beera ne gwasooka olaba ayandi gwe gwenjaga kivuba kiri kaloddewo gwampa emirembe kati munnange abamu bajja n'agamba nga mukazi we atakyamwagala awaayo mukazi oyo baamukaka twali baana bato n'afuna olubuto ne bamukaka muwase naye simwagalirako ddala naye nga wali mu nnyumba n'embuto akyafuna okukamala obukamazi era munaye kiddeyo nekisanga omuntu gwe kitaagala ne bakijulira ne bakiyoleza nekirabika nnyo kitaata naye waka ennaku gyayitamu kati bambi nawe mulabika mu magulu gwe kaswiti akali ku university najja nakabira ennaku omukazi bannange omukazi amazeeko emire mukazi ayomba mukazi akoze eki bami nobeerawo n'okukwatibwa ekisajjukira tuli bamaama ekisa kituli mu musaayi n'ogamba come to mami come to mami munnange kumba asembeza parasite parasite olumala munuunamu omusaayi we papa eri anoflizi mosquito ng'ebizibu abitwalira ddako soma ebirimbo kaakati ekirimbo ekimu kati kyemutegeddeko ennaku zino ekikutte ensangi va ku bino eby'omukyala oli abeera n'omuntu we naggamba nga bwe yamutama va ku bino nti ne baamukaka n'omanya balina abaana addayo munnaye ku lw'abaana olumu tukwatibwamu ekisa kuba n'abaana bange nakyo kiri awo abaana bange kati this is now two way abakyala babeera n'abaami abo n'abaami abeera n'abasajja abo tekiriko mwami wa mukyala ne wabeera ffe bakwano baabwe najja nagamba afi ogusajja guntama mpulira nga gwantama nze mpulira nga gwa kati bambi being nti munnange you are a friend to give a shoulder to lean on no advising kumikirizamu kola boti abagambako bazadde bo biki ogenula advice kuweddeko bali myaka ejo akyali ku kintu ekyo bannaye no mu actual sense olaba n'abazadde omuzadde muntu asembayo okukyawa omwana we ku sikulu ensi nebe mukyali webale nnyo era bwawulira nga akukooyemu gendako ewajjajjaawo sigenda leekaana naawe gendako ewa mukuluwo omuntu afunemuko ku breather naye omuntu g'otendera ensi nga we wamwetamwa buli lunaku okwate ekkubo n'oddayo mmwe baani abata making up your problems agumiikiriza obwana buli wa butunulya bukyali buto omwaka gumu emyaka ebiri ate gyakomokula gyakomokyuka n'atambula n'akomawa kati mbadde nsaba kino ngenda kukijja kuffe be mulimba kidde ku mmwe kitemwesigaliza ku bizibu byammwe sikyateeka ni bikizibu bakyogera mugeyeza nnyo abaami bammwe mugeyeza nnyo bakyala bammwe eno gye tutambulira tubatunuulira tubasekera n'okubasekerera waliyo abantu nga mujja waffe muliira ku bizibu byewo nonga abantu omusajja munnaye katoyala justifying anjalayo naye n'osooka ogizimba okuva ekiro omusajja yazze n'alya emmere yonna ngenza okkeera ku makya nga kyayamunywedde bana esimanyi kati awo naawe ng'omuntu omukulu n'okitegeera nti ono enjala enguma ogenze wali sose n'oli ekyemisana mulekera ogeya abantu bamwe bannange woba okooyo mwenna mumanyi kyetegeeza kukoowa muntu omuntu omukoowa n'olya nga toyagala kuddayo waka me I used to work in a bar musajja n'abeera mu bbala nno yajingidde 10 n'ezo katugamba akola mu banka n'abeeramu n'akulaga nti ayagala ddeyo ku 11 akyuse agende ku mulimu
kati maybe awo time anoonya ki ekiddako because ebiseera ebisinga bw'oba ogenda okwawukana n'omuntu it's never easy si byekintu kyokera ku makya n'osalawo kuleka nga omuntu oba kkubye n'odduka misinde kyobanga mugenda mupaalukira mu nnyumba z'abantu oba ne mudda ewammwe but oba wepreparinze si kyangu nnyo kugamba nti kati ate baana ate ndagewa so mbadde nsaba mulekerawo weebuula abantu bammwe bw'oba oyagala sigala bw'oba onoosigala bw'oba zeewa hafi nga weetaaga advice because saimu kyovolanga togamba nga omuntu okwawukana n'omuntu ebiseera ebisinga those people balina kye baagala owulira omuntu oyo aba amanyi kyayagala owulira yagala omugambe gumiikiriza munnange omusajja nalabika akwagala okusinza kubyakola munnaye naakyakwagala biki naye nga olumu ajja nakujja akulimbe bw'obanga onoonya advice entuufu tolimba ate gwonoonyako advice kimuwe nga bwe bakikola oba nga bw'okimanyi then yakuwa okusinza ku kyomugambe naye naye woona omulimba naye era ajja kuwa advice ate genda okubeera ey'obulimba because from the beginning gwe walimbye so ekyo ekirimbo kya muntu namukoye ne mukulungula omwaka ogusooka yantama ogusajja gwantama gukola kino nakino ogwokubiri omukazi yantama akola bwati ne bwati ogwokusatu buli lunaku oddayo bakubira esimu n'ogikwata buli kimu n'okikola omuntu gwe weetama tosobola bbeera naye ndowooza nze alina omutima omubi naye bannaye nze tesobola kubeera waawo nga bwokutule eri akawo ofate eddala okutuwa ofate eddala ng'era omuntu omu gwe weetamwa mulekerawo ezini kati gwe gwe balimba kakyomanya ekyo kirimbo bw'alikeera ku makya nga amukooye you will see them omuntu gw'okwe tosobola bbeera naye awo tutanolaba omukazi ng'alina obwana bungi naye ng'omusajja adduseeyo olaba tuleka mirimu gituwa ssente n'omulya nga ogukooye about just omukwano wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe